Foul. Foul. Nani yosabu? Kasisira. Siye sembe kidajirika. Vamos kamera nao. Salongo Mugerwa Beni ndiwe eri kampiringisa naye gavumenti yetuyambe tusaba obuyambi abantu ketugudde kuono batuyambe lwakuba abapoliisi batuyambye tudda ne bajja naye omuntu we family badeetaga nna ne tumalawo bumazi bonna tuli banyiivu nnyo eri mu kitundu kyaffe ebibaddeemu naye abantu bava ati eri ne bajja tutabangulira ebitundu bwe bityo Tabadde mutuuze wawono nga si wana wakono. Yakamalako emyaka 9 ku 10. Naye egyo myaka gye tubadde tetumanyi. Abadde abeera te mu bantu ba bulijjo okuwangala. Ate yabedde abadde alaga muntu mulamu nnyo. Abadde alaga muntu mulamu nnyo. Naye nga omusinga tomusuubira kukola ekyo naye yatukoze bubi nnyo.
taddako abaana era ng'omuzadde obeera lwampaka oteeka okubeera nga weeraliikirira tetukyasobola batuma ku luzzi ekiseera kino ate babadde bawummudde obeera nabo oyagala okubalekawo ogende mu nnimiro okutegeka bye banaalya kwegamba nga tuli ku bunkenke bw'otolabanga naye tusaba amasabu mangi nnyo abantu basenze ku kyalo kuno bangi naye ate bw'ogenda okunoonyeza abasinga ndowooza bajjira mu pulaani ya kuzimba kuno masabu kati twagala kireme kukoma leero kitambulire eddala tugende buli wasabo oba bamufuuze kubanga bw'ogenda okugira abantu nga buli aboogera waliwo ne babadde basirikidde naye olw'embeera eno batandise obyogera nti ne gundi alina akasawo ne gundi alabika naye alina omuze omubi paka lwamutadde ku nninga naga tuyitireyo olukiiko olulaga abafe abatuze tuguwa okwemulugunya kwaffe fe abamu abakulembeze abali ntandika okuba amasimu waggulu okufuna obuyambi buno bwetutuukako naye nga ye chairman abadde mugayaavu omutuuze we alina leading alina amasabo tasobola kwogera kituufu kugamba mbu gwe wakola leading ate oba otya n'amasabo kuba badde akiwulirako ng'alina amasabo kati naffe wetwajjidde ng'abakulembeze abalala ne tujja ne tugattira wamu ne poliisi okutandika okufeffetta naye ng'abaana 6 mu kitundu bagenze oluvannyuma lwa myezi ng'ebiri oba obutawera ebyo bisinga ebimu twagenze okujja okukakasa ebyo kwe kunoonya obuwangwa nga tubulabako n'agaffe nga buli mu kitundu mukya chairman oyo akulembera ekitundu ekyo n'omutuuze mwabadde era ng'omutuuze agezaako okubuzaabuza ng'ate chairman naye abadde amumanyi byebyange byemmanyi ku lwange waliwo omu gwe yabadde agoba omwana n'amugamba n'adduka ewa mama we n'agamba gundi badde angoba era poliisi we yatandikidde okukola ogwayo omukutuuze n'agenda ku poliisi n'alipootinga okulipootinga poliisi n'esitukiramu eyeeka Mmengo netuyamba bulungi era omutuuze oyo ne bamukwata n'agezaako okwegaana omwana n'amulumiriza n'amugamba gwe obadde ongoba era bwe yabaddewo obujulizi bwe ng'akulaga omwana n'adde mubuuza buuza olagawa kwe kutandika okunoonyereza ne bamutwala n'asula empiki era okudda wano kugenda okutandika okwaza nga naye mwali ng'era gwe tuggisaayo ebintu bye naye nga yeekwasa bya muganda wate nga yennyini yennannyini kifo kino mwetwogerera era omuli ebyobuwangwa bino bitujjayo byebyange byenkoma okulaba ebintu ebyawongo bingi beerimbika mu masabo ng'abamu balina birala ate nga si balowambulukufu bye bakola ki bwe bakola era mbadde nsaba tuyambagane n'ab'ebyokwerinda byonna buli masabo tugafuukuuze tulabe kiki kye bakola ne bwe tunaakirekerera awo tetujja kakasamba ono oyo wenkomeredde alina ebyawongo mbasaba abakulembeze bonna batuyambe tubulifinge bonna abalimu Olunyerere mu muluka gw'ekanyike ng'obutali butebenkevu obuliwo kigambibwa nti gano amaka mwe tuli ge galowoolezebwa okuba nti gabadde gawamba abaana twakabulwa abaana 6 omu baamuzuula nga yafa ng'ebitundu bye ebisinga obungi tebiriiko kati ekyalo ne kyekubira enduulu era nannyini waka n'abeera nga atwalibwa ku poliisi tuli wano n'abakuumaddembe okulaba nga babongera okuzuula biki ebiriyo kyensaba bannange bannakanyike bannakitundu kwe kuba nga tetwetaba mu kubuza bujulizi nti twabuliddwa abaana ffenna obusungu tubulina naye tetutandika kutabuka kati tusooke tulinde biki ebiva munda tawo babasangayo akakono oba akaki tusobole okufuna obujulizi obumala omusajja ono oba omukyala abadde akola kino aloboozebweko era akolebweko mu mateeka kuba tetugenda kukkiriza bikolwa bino ebitabaddeewo mu bbanga lyonna okuva twabadde wano akalulu kagenda kutuuka ebula nnaku mbale abantu batandise okwetema kitegeeza ki nti maybe embeera eri wano yegenda okuba nga ekola ki oba kusajjula bbwa oba kukoolinga kyengezaako okubagamba nge tuli mu luwummula twongere okuteekamu omukono ogw'ekyuma mu kulera abaana bw'otunula n'otunula eddakiika ntono nnyo nga tolaba mwana w'omutume tomulaba mulondoole ekyokubiri ne bw'aba wa mulirwana nga gw'otalaba nawo otegeeza abali mu buyinza tutegeeze poliisi tunoonyezeewo abaana ng'obudde bukola ki kuba abamu twandibakute nga tebana nagenda wala naye kati
bali wala tetubamanyi kati ate tunoonya bunoonyereza n'ebuvunanyizibwa bungi ate bwe tulina. naye sirimba mbagamba mazima. Lwaki omwana yasonze mugge mu bantu bonna bebamalaze? Abo abaana alalongo babadde bazanyiranga na wano bakuze embala ewa mama Teddy. Kamera zoyina wano zonna zaki? Nze nyeneemu ate si kamera kadetekita. Kadetekitinga ki? Singa wabaawo ekisaze kyonna. Lwaki batokkiriza abantu okuyingira munda? Ng'ani atakkirizibwa kuyingiramu nga njoleza wali ntangawuzi n'empita ekyalo kyonna. Nga nakati zizo nazo weziri. Amaze ebbanga ki mbusamize? Nze siri musamize, muganda wange musamize. Omanyiko ku byabadde ajja akola ebikolobero? Simanyi. Kubanga nze akamoloka kange kwenkolera. Lwaki kati gwowaayo? Ate gwe mpaayo nze nannyini masabo. Mukyala we yani amanya ge? Olivia Nantaba. Abaye. Soka buveyo. Nze sinata ku bantu sebo mukama wange. Ate gina mirambo egiriwo. Si wange eri, si wa muganda wange. Wa muganda wange. Kiki wasaddaasa omwana? Sina saddaaka ku mwana. Sinakwata ku mwana. Onasembyeyo. Sinakwata ku mwana. Ate bali betusinganye wali eri bantu. Baliwa. Betusinganye wali. Abali mu buveera be bateeka mu. Bannange simanyi nenze sinakuya baana. Ate bana abali muno. Simanyi bannange. Abantu badde battane bani. Sirina. Acho wano wani. Eno paati yange eri eya mukulu wange. Kati badde bikolebwawo nga tobimanyi. Bannange ensiba nzunga abantu b'okukyukunyu kuno bakimanyi. Wakata abantu bameka. Bannange siina. Wange ewe wawa. Wange wawa factory yange nze itakwata. Factory yange. Lwaki wali ogoba omwana ekiro bagutobirani? Nze saagobako mwana kiro. Newe baleeta agaba. Omwana yali akutta obutooke bubiri. Obutooke obwo bubiri ne tumugamba gwe mwana gwe. Abantu omwana yabuze wa Emma Kisono. Nanyini bino ebintu yange. Aliwo. Ogambe nanyini byo. Yewire. Wow. Ti muganda wo. Aliwo. Nze simanyi gyali. Lwaki omwana yasonga muggwe? Nze yavaayo bwe nti ne ŋŋamba owaayo olagawa mukana akasana. Lwaki toddayo ewaka? Omwana n'adduka n'akomewa mama n'agamba mbwa Ivani abaddango. Omaze ebbanga ki ng'osaddaaka abantu? Nze sisaddaakanga ku muntu bannange. Ate mukyala wo ng'agamba tewali kyetwalabye tulina okulaba ebirala bingi. Ajja bibalage. Nze sisaddaakanga ku muntu my life. Wasembayo saddaaka ki? Ivan, yogera mazima. Bannange njogera mazima agatakaawa. Ndi musajja mukulu, siri mukulu myaka, ne sirimba mbagamba mazima. Lwaki omwana yasonze mugge mu bantu bonna bebamalaze? Abo abaana alalongo babadde bazanyiranga na wano. Bakuze embala ewa mama Teddy. Ate si kamera kadetekita. Kadetekitinga ki? Singa wabaawo ekisaze kyonna. Lwaki batokkiriza abantu okuyingira munda? Ng'ani atakkirizibwa kuyingiramu nga njoleza wali ntangawuzi n'empita ekyalo kyonna. Nga nakati zizo nazo weziri. Omaze ebbanga ki mbusamize? Nze siri musamize, muganda wange musamize. Omanyiko ku byabadde ajja akola ebikolobero? Simanyi. Kubanga nze akamoloka kange kwenkolera. Lwaki kati gwowaayo? Ate gwe mpaayo nze nannyini masabo. Nga omwami omwe yazimba ekintu ekitategeerekeka azuuliddwa nga akuŋŋaanyizaawo era nga kigambibwa nti attirawo abantu. Olwaleero kino kizza oluvannyuma lw'okuzuula lw'okunoonya omwana eyafudde ng'asaliddwako ebitundu ebisinga obungi emikono, amabeere, ne bazuula nti ate omuntu atemula abantu abo ali wano Lunyerere. So omwami ono tuzze wano olwaleero okusinziira ku lipooti abatuuze ze baatuwadde nga bamwekengera era bye tusanze bizuulidde ddala nti omwami ono yakola ebikolobero bino. So twagala okuvumirira embeera ey'abantu abajja mu bitundu
oboolyawo nga tebategerekeka ne bakoleramu ebintu ate naffe bantu bannaffe ne tutateekayo nnyo mutima kunoonyereza nti abantu abali mu bitundu byaffe bakoleramu ki abo abakuŋŋaanya abantu abangi nga tetumanyi abakuŋŋaanya abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo nga tetutegeera naye ne tubaleka ffe ne tulowooza nti tetwefiirayo omuntu ono abadde akozesa ekifo kino bubi naye ng'abantu balowooza ng'omutuuze omulungi sembeera eri wano ya bunkenke eri abantu n'abakulembeze bonna kubanga ekiri wano abantu baagala kukola mbeera almost yakusanyawo kifo kyonna newakubadde nti poliisi eri mu kubakugira naye balowooza nti omuntu ono tasaanidde ddala kubeerawo tukyalinda okulaba ebintu ebirala bibazuulamu mu kifo kino naye tumaze okukakasa nti omuntu ono atemudde abantu bangi abamu abaakuno obaoliawo n'abatali baakuno. Omwana yabulanga ava ku ssomero ne banne batuuka awaka ye yasikatiramuko emabega n'abagamba mugende enzija. Kakati abaana baali ku muyembe be baamulaba ng'ayingira mu mmotoka ekika kya Alufadi. Saawa zigenda okuwera 9 nga jjajjaawe tamulaba. Yatandikirawo okunoonya paka lwaggulo yalaba buwungeera n'agenda ku poliisi n'alipootinga. Oluvannyuma lw'okulipootinga ekyo ekiro ne kiyita enkeera ku Lwokutaano bakeera bukeezi ku makya ne banoonya. Baba bazeeyo ku poliisi bakyakola statement nti omwana abuze. Poliisi y'ekyabadaaza naye kubeeka mmengo ku poliisi nti tuzudde owasikulapo azudde omufu wano abadde aye ekikutiya bw'ati omufu n'avaamu n'agwa. Ne bakubira paato y'ebwama nejja n'emugjawo ne tujja ku poliisi ekammengo n'atwalibwa emulago okumwekebejja nga yewaffe. Amanyi agange nze Kiganda Frank. Taddako abaana era ng'omuzadde obeera lwampaka oteeka okubeera nga weeraliikirira tetukyasobola batuma ku luzzi ekiseera kino ate babadde bawummudde obeera nabo oyagala okubalekawo ogende mu nnimiro okutegeka bye banaalya kwegamba nga tuli ku bunkenke bw'otolabanga. Naye tusaba amasabu mangi nnyo abantu basenze ku kyalo kuno bangi naye ate bw'ogenda okunoonyeza abasinga ndowooza bajjira mu pulaani ya kuzimba kuno masabu. Kati twagala kireme kukoma leero kitambulire eddala tugende buli wasabo oba bamufuuze kubanga bw'ogenda okugira abantu nga wuli aboogera waliwo ne babadde basirikidde naye olw'embeera eno batandise obyogera nti ne gundi alina akasabo ne gundi alabika naye alina omuze omubi. Ebulayi wano munnaffe bamutidde omwana kati agisi najja n'agezaako okkirira nga nendala abantu baduka baweddewo bugwe kati kyendabye nze tugume y'omutujju bamutwale naye ffe ng'abantu tusigaze emirembe muzayongera afuga eggwanga eri mbuya amasa ekiri eri kawanga kapya tekaliko yadde ki kakyali kalamu. Basajja batadde abantu bano bantu bangi bwe bakatta suwa nga bataddeko emmeeza nga bataddeko enkoko bajambaza obutiiti neki n'ensimbi eŋŋanda. Nze ntunuddeyo bakwatibwa ne babula naye ng'ekizibu ekiriwo twazudde omusajja tetumanyi gye yava oba Masaka obawa naye nga ku kyalo kuno amateeka emyaka giwera 7 n'okweyongerayo naye naffe kitutiisizza nnyo. Mubadde mumumanyidde mu byo ebikola bwe bityo bana mukyabeewunyisizza. Muntu alina amasabo ge bw'atyo nga abasawo abalala naye kitwewunyisizza tukitegeera. Abadde awangala ate n'abantu abeera awo bw'atyo akola n'obwengenge bw'atyo. Omutwe guli gwendabeko gwemba sirabanga nako ate mutwe gwa muntu mukulu si mwana muto si mwana muto ate kitegeeza baguleeseewo kiro olw'ekino ekyazeewo oli n'aleeta ne basuulawo naye batususeeko tutira abantu baffe twagala buyambi batuyambe abaana baffe basse bangi gavumenti eveeyo etuyambire ddala watulwanirireko kubanga abaana baffe buli kaseera n'oba omutumye ku dduuka omwana n'oba omutumye eddakiika 2 ogenda okulaba nga abantu bonna batuggwako bannange tuyambibwe. Baana bameka baakabulanga ku kitundu? Bangi bamanyiddwa na muwendo obuwangwa bungi nnyo bwe bazudde
Nenga simusubiza mbintu ebyo kuba tubadde tujjawo tukola nnyo obupatepate asala ennyama naye nga abantu batugaana okugirya ennyama ye mirundi ng'emeka gyakoze bupate gyojjuki emirundi mingi naayita abantu naye ng'ebizolozolo biri awo babirawo ddala bituufu ndoozi alina kyabikola bakola batya nga awo abantu ebinyamanyama naye bazolika tulabye kale kyetulabye mu kifo kino bazimayo ekikomera wano naye nga esaidi eri balaga nti bakola omwenge kombucha kati saidi eno obugenze saidi eno osangayo amasabo kagamba omuntu ono yeegalidde munda n'atandika okukola ebikolo bitali birungi naye kati buli ayina ekikomera ewana e Kamengo nze ngamba ba chairperson Selosi 1 muyingire nga mulabe ebikolo bigenda mu maaso wadde maka g'omuntu mulabe ekigenda mu maaso mu kifo ekyo kubanga tumaze okuzuula ku ono nti ate ekifo kyafuuse ekifo ky'okutemula abantu mu kitundu. Nze erinnya nza Kolsa mukyama LC3 e Kamengo. Nzize mu kifo kino mu kitundu kye Lunyerere omuku LC ezisangibwa wano e Kamengo tusanzeeyo ekikolwa ekitali kirungi magumba njiraba wana magumba gali wano wennyini abaana basadakibwa ekintu ekibi nnyo mbumirira ekikolwa ekyo si kirungi n'ekimu era njagala kutegeeza abazadde abaana bammwe bakuume bulungi abantu tubasenza abantu mu bitundu naye abantu bazibu nnyo ate ne ba chairperson Selosi 1 buli ayingira mu kitundu muteekemu amaanyi okulaba nti mucekinga omuntu oyo aze naki akola ki era kati kusinzira ku bino poliisi eri wano amagye gali wano okugezaamu kukuuma emirembe naye ekikolwa kinyiiza nnyo kikaabya amaziga era nsaba gavumenti poliisi abanoonyereza bagende mu maaso banoonya buli muntu yakola ekikolwa kino ky'okutta abaana bano bakwatibwe babatwale mu mbuga z'amateeka babavunaane ku lw'ekikolwa kino kubanga ekikolwa si kirungi nakamu. Kale bannange abampuliriza byebyo bye mbagamba mukuuma abaana bammwe mubeere nga mwetegereza ekyalo ekigenda mu maaso tetwagala ekintu kino kuddamu mu Kamengo. Naye nze neewuunya bwewuunya abantu kuva mu bitundu gye babeera ne bayingira mu byalo byaffe bakyamani bo ne batafaayo bava buve ne bayingira mu byalo nga tumanyi empisa zaabwe kuba baleese ssente bo ne bayingira buyingizi. Mbadde nsaba gavumenti bakyamani babawenga babagambe nti tewali muntu kuyingira mu kitundu wetumaze kati kola ki kumwekenneenya abantu bajja n'emize gyabwe emibi okuba mu bitundu ebyo gye babeera oba babasezi kuba mpuliddeko bagamba bantu bava mu bitundu by'e Masaka ate kaffe nga tumanyi nti ab'e Masaka bali abantu kitegeeza abali abantu eyo mu bitundu by'e Masaka bebaze mu bitundu byaffe okujja okutulya tusaba abantu baddeyo gye baava eyo gye bali abantu bali naffe tubawone. Nga kyamani abeera ku kitundu kubanga nkakasa nti omuntu bw'abeera ku kitundu kyamani olina okubeera ng'obuuza omuntu nti ojja ovudde yewa ebbaluwa ekusindise yewa era evudde wa n'ekyamani talondoola wabula yamanyi kuwandiika buwandiisi nakola nti baluwa bamuwadde ssente ekyo kimala. Kyamani yani yabudu ate ddala yesenoga abudu naye batuliddemu enkwe mu butuufu batuliddemu enkwe. Gambye tukyalinze court order tujje kubanga tuteebereza nti waliyo emirambo so tukyalinze court order tujje tuziikula emirambo egyo eri mu nyumba omwo. Court order okujja okuziikula emirambo era omukwate wenjogerera tumwina ajja tuyambako okunoonyereza okulala.
tukutte omwami omu naye of course agamba ali akola n'abalala ono ajja tuyambako okulaba nti tuzuula n'abalala abeetaba mu bikolwa bino. Mujjukire nti ku lw'omukaaga waliwo omwana gwe twasanga nti bamusazeeko omutwe amagulu n'ebigere ne babitwala ekiwuduudu ne kitwala Mulago. Kati awo ono bwagambye nti omwana babadde baagala kukwata omwana omulala, naffe awo twayanguye ne tu respondinga kujja wano kulaba kiki ddala ekigenda mu maaso. So bino bye tusanzeewo, naye okunoonyereza kugenda mu maaso tujja kuba tubategeeza ebivaamu. Bajja bamubaaga wano Mugongo ne bamubejjulamu oba baamala nammooza nga taliko musaayi yadde, ne tuleeta omwana ne tukola ki, ne tumuziika. Kaakati enkeera oyo era ndowooza yali agoba omulala, oyo omulala ye yamukola ki, ye yamukwasa nga n'owaffe n'ayogera nti ye yakoze eki, ye yamusse. Naye kati tebatuganya tuukawo tukole tutya obuyambi tugenda bufuna tutya okufuna omwana waffe ebitundu ebyasiga na Buyungo Beti gwe twaziisa ekiwuduudu, naye nze tebanganya tuuka waliki, batuganyeyo batukuba bukubi. Kati tukole tutya tugenda kufuna bite ebisigalirwa nga ffe batuganyeyo. Gwe gwani? Yenze Sonko Emmanuel. Omwana yatuuka tyako obulabe? Omwana bamuwamba ava ku ssomero. Bino byaliwo ddi okumuwamba? Bamuwamba lwakuna ne tutandika omunoonya ekiro ekyo ku ssaawa mmeka, okuva ku ssaawa 4 paka ku makya, n'enkeera ne tuddamu ne tumulaba enkeera ssaawa 8. Eyali alonda obucupa yeyayiwa ekikutu, omwana mwe yali oyo eyali alonda ebicupa yeyagira, yeyalaba ki omwana oyo, ne batuyita ne tugenda ku poliisi, ne tuvaayo ne tugenda Empigi, ne tugenda e Mulago, ne bamutuwa ne tumukola ki, ne tumuziika.